edda ennyo aweebwa ayiise wenkulidde mu kamalimali zooni naye waliwo ekibanda kya firimu bakiyita Nkinzi kyali kya musajja bamuyitanga Kalimaali so mutabani wa asabira nnyo wano oyo mutabani wa asabira ennyo wano be babeeranga ku mulyango nga basolooza munnakyalo nyingidde ekibuga teri kinyumiranga firimu sigendangako mu kirabu simanyi bwefaanana simanyi disiko bwefaanana waliwo abatera okundaba nga nzina amazina baga musajja alabika yakuba endongo wa mirembe mukama agireese ejjuuzi wano bw'oba n'emirembe ofuna amazina kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze ngambye nti bw'oba n'emirembe amazina tomanya na gye gavudde bayibuli eyogera mu Zabbuli ya 40 nti nalindira mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu nawulira okukaaba kwange nanzija mu bitositosi mu bunnya obw'okuzikirira nasimba ebigere byange ku lwazi nanyweza amagenda gange n'oluyimba olujja alusiza mu kamwa gange osobola okuyimba nga bamweteri muyimbi n'ogwo ekyo nkikusabira mu linnya lya Yesu. Kati amazina g'olaba nzina nze sigendangako mu ndongo yonna ate Susan si aganjigiriza ndaba wano abaana bachoseni nga bazina God's Army nga bazina bwe ndaba nga bazina nange n'ekyo nkisobola luli nali nkaddiye banne nali nkaddiye ndi muto nga mpeddewo nalina ekintu ekinywa kikusimamu oluseke kyo ne kigejja gwe n'okogga nsaba Katonda akutaase ekintu ekifaanagana bwe kityo kikuveeko so mukama n'ansaasira agamba nti yasaasira Bujjingo ge mazina g'olaba